gisi mu bifo ebyenjawulo omukulu president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni agenda kubeera nga awumulamu olunaku olwaleero ate Frank Buliira ali Lubaga then Mugisha Muntu agenda kubeera Mbarara ne Ibanda ate ye Robert Kasibante naye agenda kubeera nga ate awumulamu olunaku olwaleero then Nandala Nathan Mafabi agenda kubeera 10 ne Bukedeya omukulu Mubaraka Munyagwa Likamuli then Joseph Mabirizi ate omukulu Robert Shagulanyi Sentamu agenda kubeera wano mu Kampala. Yes, so abantu b'omu Kampala mubeerenga naye mumulindira agenda kubeera nga ajja okubajjukiza ennaku z'omwezi zigenda kubeera 15 zetugenda okubeera nga tusalawo abantu b'omu Kampala bane mubeere n'empisa security nyingi buli woyita osanga bamaje buli woyita osanga baaki bonna security eri tight. So wakati mukubeera nga olindirira omukulembeze okubeera nga atuuka mu kifo gy'oli mulindire wakati mu ssanyu naye mu mirembe. Emirembe kikulu nnyo kubanga ab'ebyokwerinda mwebali mu kitundu. Olunaku olw'eggulo wabaddewo okusaba mu maka g'omukulu Dr. Kizza Besigye agasangibwa Ekasangati mu district y'e Wakiso nga gano okusaba kuno kwabadde baade bakuŋŋaanya okubeera nga basabira Dr. Kizza Besigye mu kkomera gy'ali wamu ne opposition members abasibibwa mu mwaka guno eno ng'era byabaviirako bimera okubeera nga basibibwa. So baade bakuŋŋaanye mu maka ge okwongera okubeera nga basaba Omukama Katonda ateeke emirembe mu kalulu kano eno n'okwongera okusaasira abo abali mu kkomera babeere nga ate bateebwa. So abantu ab'enjawulo ababaddeyo ku lunaku lw'eggulo omukulu president wa NUP omulabyeko oyo yennyini yabaddeyo wamu ne mukyala we. Yes, mukati mu ssanyu mukwongera okusaba banaddiini ab'enjawulo babaddeyo opposition abasinga obungi babaddeyo naddala ba leaders n'abawagizi abayitirivu okubeera nga ate bongera okusaba Dr. Kizza Besigye ateebwe wamu n'abo abalala bonna abasibibwa mu ngeri y'emu. Tugenze okubeera nga tutuuka mu kulonda nga abantu abasinga obungi si abasinga obungi naye waliwo abeesimbyewo ate ng'olwedde bali ku ballot papers nga bagenda kubeera ba appearinga ku ballot papers naye nga tebaliiwo nga bali mu kkomera. Tumanyi nga omukulu Alex Mufumbirwa Waiswa alikyali mu kkomera ng'ono yasibibwa ng'ennaku z'omwezi 8 mu September before waliwo bulala ndowooza ennaku ntono nnyo nomination ebeere nga egenda mu maaso. So yagenda okusibibwa nga tebannaba kubeera nga bamunominatinga but agenda kubeera ku ballot paper olunaku olwokuna but agenda ku appearingako nga ye taliiwo. But ekirungi ekibaddewo nti families